Enkaayana n'okusika omuguwa birudde ku ttaka lino erisangibwa e Kawempe Ttula, e Maganjo, mu ggombolola y'e Nabweru, mu Nansana munisipaali e Wakiso, nga zaatuuka n'okusitula Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okutawulula abaali baneneŋŋana. Nabbanja bwe yayingira mu nkaayana zino, ennyumba eno yali ekooneddwa yalagira ezimbibwe nga yabawa n'ensimbi obukadde 5 okugiddaabiriza. We twogerera ennyumba eno yakooneddwa n'ekkakuddimwa nga kati mu mbeera eno abatuuze mu kitundu kino enkya ya leero bakuddeyo emiti n'obuyinja ebibadde biteekeddwa mu ttaka lino okwawula poloti ez'enjawulo, era bano abadde babagalidde embukuuli z'emiggo batutte bakanyamba entyagi abadde batulidde ku ttaka lino okulikuuma. Mama Nabbanja enjuyo gye wazimba gye wateekayo sente zo gye beeyigaana nti tebaagimenya. Mama Nabbanja tewakyali yadde buloka n'emu. Tusaba buyambi RDC taata tudduukirire. Naye nga nsonga tidda batuwanyabonye obwekalidde. Ebiwandiiko baabituwa butubule tugendawo. Wallahi ne bayimiriza ebisigadde. Naye tugenda okuva gyenvudde ng'ennyumba bagiseeza. Abaana b'omugenzi Asumani Busuulwa agambibwa okubeera nannyini ttaka lino okubadde Hassan Kayongo n'abalala balumiriza nti abamenye ennyumba zino babadde bakuumi ba poliisi okuva e Kawempe. Abamenye ennyumba poliisi yabawadde obukuumi, naye nga poliisi nabo bagamba oda yavudde abaavu. Waliwo omwami gwe bayita Victor mbu yali mu kintu ekyo, bw'awoza misango simanyi gya Parliament bwe twawulidde gya State House. Bano balaajanidde gavumenti okubayamba kubeesomye okubafuula emmomboze mu nsi yaabwe nga bagamba nti waliwo banene mu gavumenti abaagala okubanyaga. Omulamuzi w'e Nabweru lwe yamaliriza omusango gwaffe ne kati tasindikanga fayiro mu High Court tugende ku apiiru. Omusango yagusala mu 2015 ne kati tasindikanga fayiro tugende ku apiiru mu High Court. Deputy Chief Justice yatuuka omuwandiikira ne ŋŋendayo nanneekangabirizaako nti tutuuka tutya mu bakama abe nga tetugenda nga wuwe. Omubaka Pulezidenti Nansana Ali Shafiki Nsubuga agamba nti ebbaluwa yamuweereddwa poliisi yabadde teraga nti waliwo ennyumba egenda okumenyebwa, wabula poliisi yabadde emutegeezaako nti waliwo abagenda okwelula empenda ku ttaka lino. Waliwo enjawulo wakati w'okuyaza ettaka, okufeesinga ettaka ne eviction. Tewaliwo demolition order yonna gye nasayininze. Era buli eyamenye ennyumba y'omunna-Uganda yatwalidde amateeka mu ngalo. Era mbagirawo ekyo ekikola nkivumirira era kyengendo oyimirira kya demolition of the house. Kubanga ebbaluwa egamba kuyaza ttaka. Ettaka eno bandiyazizza nga abantu bakyakaayana. Kyandibadde tekibajjaako ttaka lyabwe. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Richard Mwanje ku dakika 22 eziyise